Ronald Muwenda Mutebi Kabaka Simusanyufu Nebigenda Maso mu Bwakabakabwe waliwo akatambi akafulumye akatisiza Abaganda era si byangu naso tulabe akatambi kano tubiwulirize bulungi ebigambo tulabe. Bulijjo tetumanyi era wano we mbagambira Baganda bange mwenna oba oli mu diaspora oba oli Uganda sikulinaako buzibu gwe obutamanya buvuna budde bwa information gye nalimpa sikikunenya ate naawe sikunenya era nkugamba tugende mu maaso kubanga temwamanya bintu Museveni ngeri gy'abikolamu. Mujjukire mu 1994 yo seri yakugamba Kawenke Nombote yakola nsobi okulumba Buganda yalina okukozesa Abaganda bennyini okusanya Buganda kati ate Yeseri teyakozesa Abaganda bennyini wabula yakozesa abo abeefaananyiza ng'Abaganda abasobola okuvunnama ng'era akanaakuli akamenvu bwe kajja nga keesesa nabano bwe baali naye olw'okuba nti omuntu atudde mu nsonga z'okukyusa eggwanga muzzukulu wa Nambi aliko amafuta ga Katonda aliko emizimu gya Buganda asobodde okujjayo abasajja bonna nabawakubira ku mmeeza ne mbategeera kuza mukitegedde bulungi Kyagulanyi Ssentamu. Olwaleero mwenna abazze mu misinde muyina kye mutasobodde kwetegereza nange sikyetegereza naye waliwo omu ku bo banti nayigiriza abantu okubeera okwetegereza ensonga mu ngeri ey'enjawulo. Omuntu ono ankoledde omulimu mulungi ze gwe saalabye bulungi nnyo njagala mugwetegereze ekibadde emmengo mwenna bwe mutaalabye. Mujjukire Ssemakookiro kitaawe taliiwo kitaawe si yamusindisa wadde okusindika omumbejja ssanga lya Mbogo wabula bano babaleeta buleesi okujjuliza omukolo gwabwe n'obunyazi obuli mu Buganda. Wabula tukimanyi bulungi nnyo nti Omulangira Richard Ssemakookiro waba atudde y'entebe ya kitaawe abalina okutuula naye omukulu ono mu kuswaza empologomento kyakoze mwenna temwakirabye kankibalage ensi etegeere nti bano abasajja okuli David Wasajja okuli Mayiga n'okuli eyeeyita omumbejja oba Lubuga wa Kabaka Agnes Nabaloga kyebakoze nga kikyamu n'ositula empologoma ya Buganda n'ogituuze wasembayo ento ng'ate weetudde terina kuseetuka. Mulabe bulungi nnyo abo kyemuteetegereza. Tukyalumbuye obulamu bugamba ki kansubire oli bulungi akantu kano saakategedde lwaki ono omwana bamugye mu ntebe ye ne bateekawo guno omuzingiriisa omulaba Mayiga ng'agoba omwana oyo ate n'oli bw'abadde ajja okumuwaaki haaga amukutte bukwasi ku ttama. Njagala okumanya kiki kino gwe Kakensa waffe tubadde tusaba otubuulireko kitegeeza ki akantu ako akantu ako kategeeza ki? Akantu ako kategeeza ki? Kankabaddize mukategeere bulungi nnyo. Kankabaddize mukategeere bulungi nnyo. Mulyoke mutegeera abasajja bano n'abakazi oluko olunene lwe balina. Tosobola kuddira empologomento ng'etudde mu bigere bya kitaawe waayo wadde taliiwo. N'omusitula n'omugjawo n'oteekawo enkwezenge ya David Wasajja n'oteekawo ne yeeyita Ssengaawo kino kikyamu. Kano akamanyiro kasusse. Mwetegereza akatambi kano. Nage video etandise. Ambaki. Kansubire oli bulungi. Akantu kano saakategedde. Ne bamujja mu ntebe ya kitaawe wadayino okutuula. Saakategedde. Lwaki ono omwana bamujje mu ntebe ye ne bateeka Mayiga kennyini n'amusongera. Osongera otya mu Mulangira n'omusongera avuga otekewo enkwezenge. Ate n'oli bw'abadde ajja n'ateekawo n'enkwezenge. Haaga amukutte bukwasi ku ttama. Njagala okumanya kiki kino gwe Kakensa waffe tubadde tusaba
otubuulireko kitegeeza ki akantu ako akantu ako kategeeza ki tetujja kalwako lw'ensonga nti information tulina nnyingi nnyo abalina amatu abasajja ba kabaka abazaana mwenna ensonga muzeetegereze bulungi nnyo njala kubaza omuntu akutte omulimu ogwo lw'ensonga mbana bingi nnyo ku mutwe byesobola kukola naye kino kibawa ekifaananyi kiki ekigenda mu maaso mu Buganda naki kye bategeka kibawa ekifaananyi naki kye bategeka tosobola kuddira mpologoma nto ng'etudde mu kifo oba mu bigere bya kitayo waayo n'ogijjamu nga gwe omukopi osonga busonzi genda otuula eri gwe mayiga olagira Ssemakookiro agenda atuula eri kubanga oleese omutolo omulangira w'ettoola Puuli ajja atuule mu kifo kya kitayo woono okuswaza okusinga wano bagenda kusanga wa awo tuvuddewo nabaga evidiyo tugenda gikwata mpola abasajja bamu bano mu butaswala bagenze omanyi nabagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu wepona ofundikira ngo yamuyambikiriza abantu bangi beetabye mu misinde gy'amayiga naye nabagambanga nti eryokanga neetonya ntulaba ensisira bwe zenkana emyoyo omuganda asigala muganda ate aliko omukisa aliko empewo tutandise okulaba enkwezengeza abanyarwanda babadde balowooza nti basinga amaanyi olw'okuba nti bakozesa state naye Katonda atandise obbambula omukulu ow'ekitiibwa Hooligan Mathas Mpuuga Nsamba eyatwala ssente z'omuwomosolo yafumita empiso mu luwombo lw'abatuuze n'awuuta supu n'ennyama n'adduka nayo mu kikondoolo yaleeta abasajja aba NRM ne bakola emikolo mu Bulange Mengo omwali n'omunabakyalo ono n'abatulege Anita Amongi okuvaayo okwogera ebisongovu mu Bulange Mengo kambi baddiremu wano katono nnyo mubitegere bulungi nnyo then tusimbule mbabuli ekyeŋŋenda okwongera ku information eyo bwe mbanga naka savinze mu folder eno bwe mba saaka savinze tunaagendera awo kasita mwakalaba nnyinza okuba saakataddemu kaakano And for us, we are going to support unconditionally. Those who want to talk can go and talk. Those who want to audit whatever we give out, that is their business. We are going to support you unconditionally for the good of this government, Uganda. And you know, for us, we all have where we come from. We come from NRM, I come from NRM, we come from NRM, and whatever we do for the good of our party, for the good. All right, omukyalo oyo. Mukulu ow'emiliyoni 5 yaleeta abantu be. Olw'okuba nti yalabisibwa nti already ayingidde mu butereevu mu NRM. N'asalawo enkeera akwatagane ne Munyarwanda munne. In fact, oli Mulundi munne. Seggona Lubega ne bateekayo omukola enkeera era okwongologula t-shirt naye olwaleero omusajja ono bwazze mu misinde manyi bajerega nnyo nti abantu abali ku social media tetulina mugaso tetulina era social media terina mugaso naye olwaleero akitegedde social media mbi abantu bamulagiddeko bwereere naye nga tebannamulagirako eyabuuka ebintu byonna ebyamugambibwa ye n'akola bibye yabuuka ebintu byonna ebyamugambibwa n'akola bibye abantu bazze bamuwoninga obaka bungi nnyo ng'akola bibye omulina buno ate mu Ababbi
abali b'enguzi omusalaba guno gwogere gye muli olumu mubba ne mulya n'enguzi nga mwambadde n'omusalaba ne mukuba n'obubonero bw'omusalaba oba olinga gandi kasente zino nzidde mu linnya balyani. Obubaka obwo ne bujja nga bukolebwa omukulu oyo era nga tategeera kufuna bubonero nti abantu bakoze eki, abantu bategedde obukyamu bwe. Naye batuse n'omukolamu bu challenge buno wammanga. Omanye omwana Gye bayita social media n'amaanyi g'abantu. Omwami ono tugenda mu maaso. Kambaddemu akantu kano gigi baba social media nti abantu nabagamba abantu bagula smartphone okusinga TV mu Uganda okuteeka abantu mano mulaidi wulira. Kanfundikira na kano tuka tugende ku nsonga enkulu. Omukulu ono bwe yatudde mu kidaala bamutadde ekikwewuunyisa okusinziira ku bali bamusemberedde yafunye edda kye tuyita yabadde yambadde edda bulletproof ng'emuli munda naye nga era yeemagazza atunula eri ng'alinganga alina ekimogoba kitegeeza nti ensi emulaba na buli wamu waalaga. Kano ke kafundikira kwoyo mulyoke mutegere nti bwe mukikolo kyonna ensi etegeera. Obusajja obuli bwenkwe bulengera baba bubigulira mu mugongo kalina entambula bentunula katunula ng'olukwe. Okitegedde bulungi kati be basajja bano ogenda tunulira entunula gy'abadde atunula otune facial expression olyoka otegere nti abasajja bano nabaga balina akali ke bayita resilience, balina ka resistance ate balina arrogance gye boogeza. Wulira tunula omuntu sajja oyo. Nako kankaddemu onundi gumu. Kati nga mutegedde olumu Ssaabasajja Kabaka yatugamba nti waliwo abeeyita abaama wano abalowooza nti bakolera Obuganda kumbe babusuula. Yali akimanyi lwaki. Ssaabasajja Kabaka nazzi kuno azze ayogera ebigambo ebikakanyavu ng'ategeeza Yoseeri ne banne ku ngeri gye bayisaamu okutwala amataka ga Buganda, okuwamba abaana ba Buganda n'obulyankuzi obuli mu gavumenti. Naye ng'abasajja bano tebeenyeenya, beesudde gwa naggamba. Era olw'okuba nti Ssaabasajja Kabaka yategerawo nti baamuteekamu parallel state, buli kikolwa kyabadde akola nga wasanya Kalo Charles Peter Mayiga tavaayo wadde okukyogerako, wabula ng'ayogera akyusa bigambo ng'adifendinga mukama we Yoseeri Tibahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Kaleekyezi, kye tuyita okuzannya omuzannyo ng'aguzannyira mukama we. Gamba ng'obubaka buno. Naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo
era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kitta bantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19 ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere atukwatireko atulage ekkubo kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalu. Ebyafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba, bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga. Beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Obaka bungi Ssaabasajja Kabaka bwazze awa naye ng'omwami ono akola vice versa, bagagadde bengalye ng'embwa etunda omuzigo nga akubira paasi oba ng'akyusa ebigambo ebyandibadde bivunaana gavumenti ku kutulugunya n'okutta abaana ba Buganda ne bannayuganda abamu ye ng'akola bibye. Mu katambi mwenna ke mwalabye ng'ali Mengo awo yayogedde bw'ati. Wabadde asisinkanye ab'ekisinde ki Patriotic League of Uganda PLU mu Bulange Mengo ababadde bagenza okugula emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga awagidde ensonga ya minisita omubeezi ow'abaana n'abavubuka Balamba Rugahala eyasabye olukalala lw'abawagizi ba NUP abali mu makomera alutwale ewa President Museveni basobole okuyimbulwa. Katikkiro agamba nti mwetegefu okumukulemberamu ayogere n'abakulembeze ba NUP ku nsonga y'okuyimbula abasibe bano, n'ategeeza nga kino bwe kigenda okwongera okufuula aba PLU ab'omuzinzi mu bantu. Atabeerangako mu kkomera y'atamanyi bizibu bya kkomera. Bw'oba tobeerangayo obuuzi eri ababyeyi. Kaakati omuntu bw'abeera mu kkomera emyaka 3 tebalana kumuwozesa. Abantu be, abaana be, maama we. Sebo bw'onoosobozesa ensonga eyo n'eyitamu. Abantu bwe baakwata emyaka 3 ne babata kijja kuweweeza eggwanga n'okukakanya emitima. Oyo nga ebigambo Ssaabasajja Kabaka byayogera ona akola bibye ate eri defending government nga tayogedde ku nsonga Ssaabasajja Kabaka zaakola ki zaayogera. Awo tuvuddewo era omwami ono mu kufutubbala kwe tubagamba nti yafutubbala Mengo, kino ekifaananyi nabagamba mwandibadde mwongero kyetegereza n'okyanalayizinga nti ye kati ye Kabaka mu bujjuvu wa Buganda nga bwe mulaba oyo kati ye Kabaka omujjuvu wa Buganda nga bwali awo. Kankibateerawo mukitegeere bulungi nnyo, ye Kabaka wa Buganda. Ngenda kutegeeza mwenna basajja ba Kabaka abazaana abali mu Ssemazinga wa Bulaaya, Bungereza, Canada ne America. Emikolo gyonna egitegekebwa essaawa zino gyonna Ssaabasajja Kabaka talina gwamanyiiko. Emikolo gya Charles Peter Mayiga ne Yoweri Museveni. Era omuntu yena gwasindika bamulangire waki agenda kusindika muntu we nga ye. Ngenda kusaba omulangira Junju ntegeddeko nti bagenda kusindika mu mukolo ogumu ogenda okubeera mu ggwanga lya Amerika. Sebo ow'ekitiibwa nkusaba togeza n'ogenda ne weetaba mu mukolo gonna ajja kuba olidde mu kitaawo olukwe n'okuli Obuganda, kubanga ojja kuba otandise okusaavinga kye tuyita gavumenti y'ekimpatiira eyagala okusaanyawo kitaawo. Naawe banaakulaba ng'okoze ebigambo bino obutambi bwe naabufuna nja buzanyira ensi era mbubulya information nga bweneeba simaje kinaleka kifaananyi kyo ng'ate tumaze okugamba naawe buli kimu okitegeera oli muntu mukulu. Omusajja atudde Mengo yali mu lukolo lutakitaawo era bakusindika ku mukolo gonna okugenda mu Amerika nti simanyi kiikidde Ssaabasajja Kabaka okuggyako nga yakutumye n'akuwa ebbaluwa mu butongole. N'abatakuwadde ebbaluwa nga Mayiga yagikuwadde manya omukolo gw'ogendako ogenze kusaavinga Museveni na Mayiga afutubbadde ku kitaawo ayagala omutta. Ow'ekitiibwa Omulangira Junju obubaka buno bukuwadde.
nammwe mwenna bategeka emikolo mu America gyonna emikolo gya NRM gya Museveni ogezaako okulabisa eggwanga nti liri bulungi n'Obuganda ng'ate Obuganda buli mu matigga. Gwe anayambala omutega nswera nawe anayambala busuuti n'ogenda mu mukolo ogwo weetaba mu kulinnyirira eddembe lya Buganda n'okusanya ekitiibwa kya Buganda kubanga Buganda tekyalina mulimu gwonna gwekola wadde omukolo gwonna byonna bintu bya Mayiga na Museveni. Mukitegedde bulungi nnyo. So owekitiibwa omulangira Junju nkutegeeza obubaka buno sikulagidde obula nkusabusabye n'ekitiibwa n'obuwombeefu nti ssebo nkusaba omukolo gwonna gwe bagenda okusinkako mu ggwanga erya Amerika ojja kuba ogenze ku lwa Museveni na Mayiga abali mukola okusanyawo kitaawo. Okujjawo nga kitaawo yakuwadde ebbaluwa ng'omusinkanye naye batakuwadde ebbaluwa gendayo ku lulwo era vidiyo bwe zinajja nga bazituwadde ffe tujja kujja ntukole gwe tukola kubanga ojja kuba osusse layini kitaawo mwakulina okuteeka okukulambulira obulungi. Awo nvuddewo. Yoseeri nkutandiseeko ngende ku information endala. Yoseeri mukyala wa Janet muganda osali musalakanda naho James Birungi abasseemu n'ebitongole bya poliisi byonna kamba obubaka buno bubakke mu bbi. Ebiseera ebisinga ndowooza ebifo embuga obiwulidde amawulire si malungi naye nga tulina kwesiba bbiri tulina kunywera ffe abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tudukira nnyo bajjajja baffe abafiirira ensi yaabwe. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwe bali kubaako Omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu mweraba.